Jingo Shafik oluusi yeeyita Fik Gaza ne bane tukyali nabo bakyali mu kadukulu kaffe eri Katwe. Balateekwa okugenda mu kooti ku Friday naye omuwabi wa gavumenti n'atulagirira mu mateeka nti omusango gye bali tumutaddeko tukyuse okuva ku aggravated robbery tumuteeke ku simple robbery. Leero twakoze ku ekyo okulaba nti tugoberera omuwabi wa gavumenti kyatulagiridde. Tugenda kumutwala mu kooti ku fayiri ya Katwe ku musango ku serious robbery. Kati abapoliisi naye waliwo fayiri endala ewa Kiso okuva basabye Katwe kusooka bamubeereko naye abasirikale okuva wa Kiso bajje bamugyeko statement ne bane nga bamaze okumugyako statement bajja kulaba kyokola. Kati tuyinza okumutwala mu kooti leero oba enkya naye tusooka tukyalinda bani abawa Kiso bajje bayogere naye bamugyeko statement. Ekyo ekyeri eri ku nsonga za Fik Gaza si yandi tetwagala kumutwala mu kooti naye waliwo ebikyatambula banga nabagamba kawo mabega nti alina fayiri nyingi gyalina kati Wakiso naye egambye ali mulange naafe katujje twogere naye. Afande etteeka lyogera emisango nga aggravated robbery emisango nga robbery tetusobola okukola okunoonyereza mu ssaawa 48 kubanga omusibe liragira bbanga kyeba okutwala wabasaawo mukebere fayiro waliwo emisango wa gavumenti agisome ejja bitwala obudde capital nature. So mufunze saazi mu Fik Gaza ali ku keesi nga mmeka? Bagambye nnyingi naye yo okugambye Wakiso agambye nti sooka musibe breaki naafe tujja tomanya waliwo station endala bayinza okuvaayo naye balina fayiro. Mu kikwekweto Fik Gaza abantu byakwatibwa nabo abalala 3 mumanyi emisango gyabwe gituusewo. Waliwo omwami gwe bayita Ziwa Charles oluusi yeeyizita mu Zuumu eyo omusango gwe eri Wade naye ali ku fayiro eno naye waliwo omusango gwa mada gyaliko Ziwa Charles omusango gwe gwa mada ate yatoroka mu custody kigambibwa nti bamutwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi ye natorokayo mu ddwaliro kati eyo naye keesi endala escaping from lawful full custody alina omusango gwa mada alina omusango gwa escaping from lawful custody alina omusango gwa robbery. Obadde sikimanyi naye oba waliwo enteesaganya eyo part of reconciliation naye kyemanya nti omuwabi wa gavumenti yakyusa omusango bagamba ti nedda ekifo ky'okumuleeta wano ku aggravated robbery mumuleete ku ki simple robbery naye simple robbery
it is bailable, ayinza okufuna bail. Kati abawakiso bagambye ati nedda, muyinza okumutwala mu kooti ne bamuwaki ne mwamuwa bail nga tetunaba kumuggyako statement. Kusooka katujje tumugyeko statement. Afande, fayiro emu eriko miliyoni 10, endala eriko miliyoni 82. Kijja kitya okufuuka simple ate nga okusooka kyali